Pifo na jirembera mwebanga dene pifo ne nyimalira mwe myaka nakonze ndiki. Ngoleke. Kizibu kye kyaliwo. Banaye. Walito bitobisiga bulungi. Ada amasomero ga government gano gaine gegambuza buzamu. Okati TV. Nera. Magazini vibe ha. Jenifa Kyamvu mu lulala ne kinangiro obusezi inti kirabika kasezi ndaba katambula kawumpuma ekyanuma amazima enviiri yaziyita obutiko ne kinangiro obugulu naye nga kituufu mbulina ti ayina omumwa ayulika ze wajja wendi anti siyo yaggala wadde yeekaninkirira ku luno tansinga ndayira ha gakivuma kiringe kyamira magazini badimani nange kamire balisitiki ngenda kukivuma mpaka kumacha kisekulenge ebinyeba ti ate wemmalo kigonza nkisabe n'omukwano ti awo nkivuga akataka ne kukola nsinsobola inkirambuza ebyalo mpaka empigi ku bikondo inkirangira obwenzi bakikwata n'ejjime mu bitooke nti bwe kyadduka ekigana ate ne kigwa mu malagala olwo ne tukiraba endoddo nga n'akaleega tekiina nze ndaba kisaana na bongo ate kati kinsaba mpombo ekikulu kiri myaka gya ntondo kankipangire anko leka kivume mama kituliko omutwate mulo my girl ekisaana olukaaga lwaki kinsabye enkuminya sula sikireka kakivume mama kituliko omutwate mulo ekisaana olukaaga lwaki kinsabye enkuminya tuli ku Vocals Live olunaku olwaleero owaye kisaba olukaaga ate kinsaba nnya Vocals Live zesula senyo nga ate mpozi tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku Boka TV subscribinga likinga sharinga wakafe ate osobola okubeera nga watambula bulungi onyumirwe tuline baana balenzi abannayimbira byange olunaku olwaleero ate tuline bagize waali nnyo okubeera mpozi nga ateekamu ekirungo kya gita ate Nasha ali ku kamera okubeera mpozi nga ate akwasaganya buli kimu tuline mwana mulenzi magazine ewoviriwo obutiko soko wabuzeko bana imugamba mutya banayi Boka TV banayi mwena abatwagala abagala sula banayi abamufollowinga banayi mwe bali kuwagira banayi owe lwaki temwagala gaba senda owe watu watandikirawo agamba mbagendereza nnyo mufuse basupa ggulu baggamu si mu bubi naye na akasente ka bulumi ate n'ekirala bakazi ne mwinige gye mutusala mukengeri magezi bamukikola mutya oyizo musindikira akasente ko nasoka nakufera kyebiri ate n'omulinda ne wetegeka shobola sura walo nakayimba ke nayi yawo omukazi alina kye yankola walo omukyale yankola sijja kwatula linnya naye kye wankola kyampisa bubi nnyo nenga nemirebi weke byange netegese bulungi nnyo buli kimu kigayiza nenogira na wetegese nga netegese soko tuwe mulayini nga bbiri like bulugo luyimba nti abafuuyi b'emmindi mwe nambasaba timufuyire ku mmindi kubanga ndi bubi nnyo inamirava yagulo olwokusatu nga ninda nakyateye nanjiwa atyo nasooka nembalamu awo okwetaasa nengwa ku nte ya neiba bwento nentulugunya ngenda okulaba ng'era mpaawo ne bizi ya neiba bwento nenvulugunya bagula mukaya kwegamba obusungu bwali bungi kwolwo naye munasonyi wakiri kiri munembyo byange magezi osalirawo levo yawe ogamba ekisaana olukaaga bakinsaba omutwakisaba ennya webali waliwo omuntu yagenda neyeteeka mu levo ate gy'atalimu nama abakyala mweteekemu ku ssente kyetaaga omukyala kusooka weeteekemu ku ssente osooke kale obeere nga onyirirako awo osooka oveero nawe osooka onsaba eky'ekkumi naye nze nyinza n'okutunuulira nga levo gy'olimu oli munusu kasamba awo ate wetadde ku levo ya miga 5 mbeera akyeyo entuufu zandibadde meka entuufu zoyinza oteeka mu mukyala naye entuufu yeetaaga mukyala yennyini n'abeerawo yeteekemu kakasente asooka ajje ebiramu ba mubiteesaako mba mukigoba nga waali awo kati obeerawa mbeera kireka kati singa omukubidde essimu ng'ava bukoto ng'eyo
bwajja ekireka bomba munyusa omwalina mwayonga mmeka nga tunyuse nga kale bulijjo kisinzira omulimu gwakoze nekikyabaddaali ati kati sula omunaye kati kyekimu nga kuzimba ng'okwo togenda kungamba togenze kuzimba gundi kosi nga 3 ate oveera ogambe mu busalago gonna ogwagala waliwo okubeera nga gwe kenyini ye yazaalima ebintu ebituufu nga gwe olemereddwa okulima buno bwe buzibu kati lwaki uyoba omuwameka nga nzalemereddwa okugira awo kakati mbangenda ate mba mwaka werawerako kumwekwasa kale yerabira ekiri agamende ekisajja kinafu naye kirimamu akasente kati awo enjibirawo omubiri muganda wo yali akweganyeko muganda wange kutyanga okunegana mu style iyo nga mugenzi atlisi mulime muganda madde anti kakati munaye ngenda koko musi ya bulijje nerabira ntuli musi ya neyimbira byange yali akweganyeko emirundi nejiwera naye nga ntandiikirizaawo ngonyonyola ki osoka nonyonyola ogamba ate simanga nti ogezi okujja ate nga ni muladde byasa binnuma oyinza okuwala bwavaawo gwe mutima wegamba otya nenze sula okulemererwa nyonoona okulemererwa nyonoonera awo wensalira amagezi awo speed nensoka nenewetawetamu nengamba kange nekuleetera ebyokulya n'ebyokunywa awo nengenda nensoka neneteekamu ekirungo ekikambwe newetekamu ekirungo Ego ngololo no faji. Twagala transport ya kusali. Bane transport okuswala bana isita kulimbo. Nade rajukira wali oboswaddi. Wamuganda wabaganyi ate waganira lisingo tanso okola ki okulima. Anti kakati. Wasoka nagira we bati nasoka ne yegana mukuba ekintu ekyo sijja kulima ngantandiza yali kintu sekoko. Nensoka nembera nga agenda okola ki okutande okugenda ngenda tugende mu kwali mu lulimbi lwaffe tukoleki kakati awo ngendo okubalabala mukaawo buli kimu nganda bakiganye awo nenfumba akapya ningamba naye sokoleke wafunye muko kali ozenga buli kimu kijize kuba ntufunda biradala nga buli kimu tugenda kukikola twekebeza muko nagamba ati ndenda twakitugenda mu mbeera eyo nga tetukoze eki tumwekebeza kati ngenda okulaba ng'ebyo nebona agamba nga ndabira ddala byekwaso naye nga nzina kyenfumba njagala nfune engeri gye musimatukako soka enziruka eri kuki ku dduuka ngenda enkola kati watwala n'okebeza oba nasooka awo nemufumbafumbawo nemugamba n'ebyokwekebeza byaki kasooka twongere tufune ebyokunywa sooka ennywe nekuyoga ati awo tufune mukumanyi tufune ebitubuzaabuza tufunemu ne ku byokunywa ebireeta vibe awo tuddemu tukole ki mutandike webale nga n'obudde bugenderera weyapa kagapo akafuluma nagera nengamba kange nemiro obwerawerako teri kuddamu kutwala tuli ku Focus Live olunaku olwaliro tukyalire bwana Mulenzi magazine ate mpozi twatandise na muziki ffe tumaliza na muziki magazine alaba Boka TV agala kumanya oli mwana nzalwa yawa ndi mwana nzalwa eyebume mu Mpigi district era abana bebume nabo bane muri biki bannaye mwatezedda kubana bagami ne magaba bannaye wasomera wa nasomera St John Bosco Katende naye nagisomako katundu nga ndaba pifo najiremberamu ebbanga ddene pifo nenjimaliramu emyaka enakonze nguleke kizibu kye kyaliwo bannaye walina tobisiga bulungi ate amasomero ga gavumenti gano galina engeri gye gambuzabuzaamu oyinza okugira ati balina levo ze bateekamu ate abamu simanga abamu bebasimanga badde ate waliyo boarding ate waliyo extra simanga time biki kakati gwe ne bakuteeka wakati abo banyigirizamu bano abaddemu abagira bano ba gavumenti bonna basome nemuloka babapikaawo ekibeerawo wakati naye fujjo lwaki waddamu emyaka ena nagenda nga sijja kulima ng'ebyokusoma nze nga sibitegera nga nze mpulira nfiiringa muziki ng'era kinnemesa okubeerawo obeera ng'olusoma bwe bagamba science ate biki ng'ate nze ndabira ddala ngamba ate kamiliyoni ayo ayina engeri gy'akoze kano akoze atya mu bufunze wakoma mu kyakuna nakoma mucha kale nayeyongerako ko ningena paka nga mu kyamukaaga okuba nagenda nembawo emyaka kasajjagira kasana rowa mupifo nenchuka nengenda ku somero St Michael mu primary school ate ngenda okutuka ate nga nzaba kulembera nengambera ndegalawe ngalwachi kwa kulembera esomero lya feriyebume byali atenga eri standard yali amanyiko ye St John Bosco kati ngenda okujja kuyafenga ntono mukera nga manyi banaye ekonomi yo mukyalo ate ngenda okutuka eri abaana nga nzaba kulembera nga abaana gundi P6 oba P5 mulimu 10 kati obera first kubana 10 nolekayo mwenda nolekayo mwenda kalwacho batosinga abo kakati ofuna wate ekirowoozo ekyokujja mu nemira byange
ekirowoozo nkifuna nga nasooka nenjiribako ku muziki guno gwennyini ogwaffe niyo omuziki nempulira nga mutufu guzitoye omuziki ogujjuza akasente bamaneja tebalabika bagira olina okusooka okumukakasa ennyo konze kansooke nkoleki mpange ate n'ekirala Bullet yali andi awo nga ali kumpi awo ngena nze mpulira ekintu akizimbyemu nangamba si kizibu guma nangamba jangu tulumbe konze kankoleki kanumbe mna era byali byakwewalula mpolampola kakanasebo ntuka ne ku final gali maanyi nnyo tuli ku Vocals Live twagatuwa akayimba akalala njagala nsooke mbaweyo koloya wana logo ezimu ku nnyimba ezantwala ku final lwoya wana logo walukola nalukola mungenda na skati Sebale muyini yampasala wano ningina nenfumba obwongo nembeera ate muzibu nnyo okay tuli ku Vocals Live mwana mulenzi magazine katutandika ate mpozi akayimba ke kayise ngenda na skati omulise lwoya wana logo zine mtu malo ya lwoya wana logo okay Vocals Live nashi ali ku kamera ha magazine looya wana logo nzuno ntuse baana basebo omukyala wakati gwe w'omukwana akusaba nkoko abedda abaali b'amapeera amatugunda ne ovakedo nakuwengalabi ya musanyusa engalabi ya musanyusa era n'omwenge gw'eddanga gukuba gukwasa n'ensonyi naye omwenge gw'akacyo kano omuntu anywa n'ekuleeti n'etamala n'asaba n'enjaye naye ng'omwenge gw'eddanga omuntu omu kuwunzika eccupa ava mu nju ng'agiyita ttooyi ate nayingira ttooyi nga gy'ayita ekisenge ky'enjuye ti bw'aba ayagala okukebuka ate olwo ayingira mu nnyumba n'ayiwa olutyatya mu ddiiro bw'aba amaze okukebuka ate olwo yeebaka mu ttooyi mu bufunze bwe munaanasi era n'omupiira gw'edda ng'abasambi bambala obupale nga bulinga paadi z'abakyala ogusaati gubwaguga nga gulinga ekitundubaali nga balinga abazannyi ba komedi kyovulaba omupiira gw'edda amazima gwanyuma nnyonnyo olaba mupiira olaba na komedi ting'osanga kaana kanneyiba nga katagala n'okawuttula empi lwaki ozannyira bisasira ekibonerezo okozesa ngoye naye abaana bakacyo kano akuwuttula eŋŋumi n'akuvuma n'akuwa levo nti watwala ekitengi kya jjajjammwe temuzza mutwala bya bbule ebujje lirwana n'omuzeeyi nga gyeyamaani bedda ng'akusiba olwa muwalawo omusanga mu bikata ebya lumonda asoggola mmere bali bayina buyinza nga tali maasogola gyasanze tibakyeya bakati nga tubajogo mutuma n'amazzi omukubisaka nga togaleeta gajja tokatwala ekirungi tulondera mu bokisi magazini kankole poto nze nzireyo omulembe gwa miini enkime y'emiti gya sabbuuni owakati bamuseera nnyonnyo ate ng'abeera wa kitundu kandeeta olize nkole sente nkolese obwavu nze bunnumye nnyonnyo ababbo kati nze baagala nnyonnyo tukyali ku Vocals Live tulina Mwana Mulenzi magazine ate mpozi olunaku olwaleero abaana nno babeerayo nga bakuba omuziki gwabwe magazine simanyi nasooka nenkulabako ebyanga lyeyagira nojja nga weekululakulula nga nekulanga asaaga magazine n'ofuuka ekizibu ewasembedde wano mwaka ku mundu ya mukameno wansi yankola bubi nnyo inenge gye yanjiramu gyensembye ate nga ninayo ebiyimba byenterese eyo kyankola bubi n'ekyo ekimu kanneetegeke asokoleke soko oyimbe mulimba lw'emundu ya mukama olukuba akataka emundu ya mukama nti ebintu bizibwa abakyala bannange mututumya amannya agatuufu mu kamala ekisasi kimunega mugongo gwa mbizi mugongo mukalubu n'amalala nfanfa naye abakyala kambabuuze ebbuuzo
nnyo bade mmanyo okujja nze yakuleeta onsanyuse ne mukulwana wano mbeera mbyagala okukamala n'amasasi mba njagala nkukubenga nkaaga nayo obuzibu nti ne mundu yamukama nange mbeera awo mu ddakiika nga 5 mundu yamukama sasi kubalimu wetiyengweri ate nempuuna nnyo naye lwaki oba owuuna mwana tomanyana kumanya bati ate ogeza okwagala okwesikasikodde engulu naye nga wa nga yeegaye awo tubadde nga weekululakulula naye n'osumuluka omulundi gumu kakodyo kavaawa anti kakati ekizibu tulina okubeera nga tulinamuko tekiniki ngera nayimbira byange nti bakuba eno n'okubawa tukozese ku tekiniki we tuba tugire emundu zaffe zino ofunamu kaawo obeera nga emundu nesooka nezikiramu kaawo sooka ononye tekiniki kaawo sooka ofuneyo kakubuzaabuza noonyayoko toba nalongo kuba lwala kaseera katuuka bakyala bewakaawo nesooka nga guniravu ntonotono mu kaawo sooka ononyeyo kanakyeja akusingaako kaawo wano emundu esookekerere wano olowooza okuba nakyejo kumbe wa emundu sikuba olowooza olira shakumba mulala okay tuli mu nayimbira byange kati nayimbira byange wamusanga ota generally nayimbira byange ye baaba ekintu kyali kikaluba omutima gwali gugwawo naye nga ekintu mutuufu kyanzimbira ekintu kye nali sisuubira erinnya lyantambula ne ku kyalo gyembeero ne batuuka n'okumpita mulogola kasajja bakaloga kati nga bamanye ebintu by'omu kyalo kasi ovaayoko n'obeerako ekyenjawulo kyoba n'osukulumako ku banno n'ekyalo n'okikyusamu ne bagamba gundi owakyakyuse bayinza okuyita omulogo muganda wange ebintu byakyuka waliko mu nayimbira byange n'obeeraawo ng'olina omuntu gw'eralikira pressure n'ekuwulira nga ekulinye bawera waliwo wange we nabeeraawo waliwo omusajja gwe bayita landi mayini abasajja abo baali ng'omulowoozaako n'ogamba bannaaye bakazikombe era nzijjako yennyini yanjokerawo ng'obuli obeeraawo pressure n'eralikira omuntu omweraliikirira n'ogamba naye gwengenda okufaafaagana naye omukonkodi yakuba omuziki wali oluyimba lwa kabisi kandagala nange nengenda nenfunirawo ne vibe kati embeera ng'eyo givaako omuntu akuba omuziki naye nogenda noonyamu ekisiikirize kiki kinayimbira byange kyabayigiriza mmwe nga bavubuka kyatuyigiriza kwe kubanga okutujjamu okwetya n'okwekkiririzaamu mpaka essaawa zino ekugula obwongo obwongo ne buva ku mutendera ogusooka ne bugenda ku mutendera oguddako okay addage oli mufumbo omukyala gyali naye nga omwogera omutya ati naye tebinakubeerawo nti tebinabeera official naye ngewaka gyali ankyalirako najja nambongako nama naleeta wano naddayo omuyitangoye lweziwoze zaweze gyange yenyini akyasaba kuba akyalina byakwasaganyaamu ate ebintu omuntu aba akyakwasaganya ebintu bye asoma akyali ku misomo gye akyali ku misomo gye okay kakati we wamulimba ki wona vibe yamuleeta era zezimu ku vibe byebimu ku byoyimiriza mu nayimbira byange era kituufu ebirungi nayimbira byange byaleeta ebirungi nayimbira byange byendetedde erinnya n'okubeera nga waliwo kale akukkiririzaamu ng'agamba omusajja akoze kye nali simusuubira kukola ye abadde akuwagira abadde ampagira nnyo n'amaanyi naye ng'era vibe ebadde entono mukko tomanya lwaki abadde takuwagira bulungi simanyi kale vibe anti kati nga omanyi nti abakyalo mu wabeera ng'alaba nga ka vibe ate atuuka ekiseera oba n'agamba oba bagenda kumutwalira ate kati wanaafuuka levu n'ebeera waggulu oba banaamutwalira otegeera kyekyo tabanga ye yakwata namu n'otawangula naye akazibazibwa ayinza okukwata munagano nage lwawangulira ono agenda kubeera dduka afuukise baami mawa munagano kasoke mutyuninge mwana obeera ng'ogenda kukwata musajjawo nga agenda kugenda ku kintu eky'amaanyi omukwata madde wansi oba okozeemu bubi mulina okwebeereramu omuwagira n'omupushinga okay kale isewo badde njagala nsooke mbawemukko ne basi kuba waliwo obuyimba obwanzija ku misito kaliwo omusajja baali bamita kazindula oyo omusajja yali amumalawo mu studio awo yali antwalira mu luyimba alina oluyimba lwe yakuba olwa gundi itizote olwa David Lutalo kati nga yali ayagala kunzijirayo mugundi mu wino w'ekkomera yali neepikiddemu awo ati wino w'ekkomera gwe nasooka okuba ng'abulamu nange nengenda nenoonyamu vibe awo nenoonyamu empya nesigala nga nkyafumba obwongo nendeeta n'olupya olwa bazabaza olukambwe nemukutuloka kanangeze nekalangala bazabaza atambula atetuwe kataka akataka the magazine yangagade ono kifesi mulamba omukombozi gidade
hey tokigeza kuwakana ekyokuba kyattuse ne bamu yaninye pulira njagala nze kubba nte wama musajja gwe kuvedda we nazze badde nkulaba ngo nengedde tokitya ndi bw'omusijja kutta ababbi banange bonna baafa gwereta ente ngende totta omutima tobaana gwa kitatta tontuga leero nze kokutte totta nze tontuga leero naye bambi okugulu tokujjako tontuga leero nze kokutte totta nze tontuga leero naye bambi obugalo tobujjako musajja gwe nze kankubuulire ekindeese okubba gy'osula nze nzibye ebbanga lyawera naye nga zisitole zaawuka gye nasemba okubba byanyuma nasanga nga amaka gasattuse ng'omukyala afumbye ebintu bye n'abirunga obutwa obutema nga kumbe mu mmeeza n'engera n'omwami nannyuka gy'akola omukyala emmere nagisena mangu nagimuteera ku mmeeza n'omusajja bya mangu akayala kangi nnyo yajja natuula ku mmeeza omukyala bya mangu yagenda mu kisenga yalira omwami Profesa z'omusajja okukwata fooko kulya nange nenvaayo ne mugamba nti woogirya leero gwe lwolidde lwofa gwe woogirya leero tukuziise musajja munnange woogirya nayo yali hiti nentwane Kalangala direct Kalangala otuseyo kikyali Kalangala bagamba ebintu bibeera malidadi nnyo mbiranga abatali mu Uganda Kalangala kituufu mpuli eri ensi bannaye simanyina kumanya byebimu ku byensinga okwenyumiriza mu neyimbira byange obulamu naye bwogenda muno obulyanga mutuufu otandise okutaggulukuka nawe notandika okwenyumiriza ku bwongo obwo mwana kyekyali Kalangala awo baani yakusasulya Kalangala Kalangala yali Chief William Kagolo William Kagolo mwagala nnyo bannaye mwagala nnyo kakati tuli ku finals wano pressure eri etya pressure yali y'amaanyi naye pressure ebeera ku final okwo ebeerako n'ababi b'amagezi olinaave nagamba kola kino kyekijja okuyisaawo kakati awo obeerawo n'ogatagata obwongo oyinza n'okuwunga bane finals babeera babi b'amagezi babeera bakujjako bujjo omulala ayitewo anti tosobola kukitegeera kuba kati ono wabazze nakugamba kino nono najja nakugamba kino kati gwe woyina okola kinawe woyina okuba nowesiga bwongo obwo nogamba kantambule wawolaba wakolera ensobi wenakolera ensobi era ababi b'amagezi awe nakolera ensobi kuba nze nali ntambule n'ekyange mu bwongo naye ngenda okutuuka ate ababi b'amagezi ne bampa bya ne banzija kunyina n'enkola ki kinali ndowoozaako kyewawo ensobi wenakolera awo okay tukyali ku Vocals Live ani yakujjako yanzijako yali Kazikomba yakujjako ekitegeeza bakujjako ku mutendera ogudiri ogusembayo nasooka ne kuba Mr. Vasi nga tasobola kusimatuka nesooka ne mukuba bubi nnyo nga yasooka n'alira oluyimbo emputa yaluma akantu kali nange ne muleetera looya wanaloga bagenda obigira we bati nga Bible ng'ate yange eri waggulu mukko ne bagaba bannaye tutambulira n'olumba Kazikomba ninumba Kazikomba nankubirawo Bible yali mu nkambwe yakubisa luyimba ki yankubiramu n'oluyimba lwe abawala mumpe mudde abawala mumpe mudde mwe yayita era anti kyekyo kyengamba nengamba bannaye ogenda noddawo n'olowooza ku kintu naye nga ne mu bwongo kyalimu wali otegesemu kusaluyimba ki nali ntegese kumukubira mugundi yambala akazannyo kiyabala nze si kyenakola ki nali manyi agenda kukuba eribbiri eryo kyetulikoze batulikole ki tuliongeremu nze nga njagala nzije mugambe Kazikomba nze kankubuulire ekindeese okubba gy'osula nze nzibye okitegeera nga nze neefuula wali nkyuse wali swiki nze mukuba wali gundi bazabaza tontuga Kazikomba tontuga naye yankyusiza muri Bible n'agikyusa nakubala yambala akazannyo n'otyo n'ovaako nga nviriddeko awo naye nga kyekintu kyagezaako kuba omukisa batuterawo n'omukisa omulala atugamba tugende tujja kukola tuyinza okutusigala nga tukyagezaako tomanya kintu kiyinza okuga kuba gwalimu ako wayitawo emyaka egigira nekigira era ekino walisewo emyaka netulooka tukolaki netulooka tukoma tusigala nga tukyakuba omuziki okay tukyali ku Vocals Live nze Sula Ssenyo nga tempozi tuli ne Mwana Mulenzi magazine olunaku olwaleero twagala kumaliriza atwongera okujjukiza Kuruga akuyambako ku bya YouTube enamba ze ziyitako wansi ojja kubeera mpozi nga ate omulaba asobole okutandikira YouTube obeereyo ng'oli mwana muyimbi naye nga tolina mukutu gwa YouTube omwana alina omuyimbi ng'oli nga tolina mukutu gwa YouTube kitegeeza munnange tonabeera ng'olinyisa ate eddaala linyisa eddaala ova ku analogo odde ku digito otegedde tumalize nakayimba ki
kati tugenda kumaliriza n'akayimba akasebwa mugonza akamasu naye nga nekiraba naye abawagizi bane n'omuziki guno gwennyini ogwesi nagwo twaga tukuyingiremu twagezezaako waliwo n'akayimba twafulumiza tugenda kagira sula ajja tukwatako kuba omusajja waffe tulabe oba nakyo kisoboka bintu byonna byakola ki ebintu byakwewanika levo katusooke tutunula akayimba kasebwa. Okay, katufuna akayimba kasebwa mugonza agenda tubulya kifaananyi kikyayina mu kisikirize kiki yakayitamu tovaawo nasha ali ku kamera bagizali kujita atenze sula senyo tuli mwana mulenzi magazine magazine obutonde bugwawo simanyiko zintya n'obusawo bw'ekinnansi tusokukowa ye kati atewe embire ngatekatuliyeki nga n'emirimu gy'enseeno nayo gyakupanga n'eddagala lyaggwayo kakati nkoze ntya nga n'abalwadde benkolako basize obukyayi amasimu agankubirwa bali mu kuyomba teddagala lyennabawa kakati nga bafu nafunako omukyalawo ng'ayina lubiya ng'ekimuleesewa nga ayagala balongo okumulyako ensimbi nafuna bikyukyu n'embitabula mu mazzi agaalimu ebisejja ne muwaako n'anywako ekikopo kiramba wayise ennaku ttaano atandise okuyomba amasimu gankubira ndaba gabukambwe teddagala lyennamuwaaliza dde ebigambo tikati nabaanayo ebituli kuliko 8 olw'okwekanga okunja essimu n'enyisuula n'abasawo b'ekizungu nze mbawakanyaamu ze yamuyengera kyukyu ebituli bibaawa ago majimbi ga kyukyu kuba yali mukadde semulinda lwalijja mukuba ekigambo tyaga amajimbi ga kyukyu agakola abalongo bano akawunzi katooyo ng'amaze okugonda akasimu kakasima ate nako ne kajja yakima lya bugagga ng'obwavumulya namutuma lulimi lwaggoonya aleeta lwa salambwa kati mukuyiwa ssebo akiirako obubaata nandabako ne ŋŋumi nfunira mu kyenda simanyiyo yajja nfunyemu akatengo sirika kanneeyo gy'ebisooli fulaka yakime wange eddagala erikambwe ku lw'ensonga za payipu amaanyi matono nnyo bwe nanoonya ery'amaanyi lye nali mmanyiko kasita lya ambulansi nafuna kitwatwa ne mukakasa bulungi kino kyenkuwadde magazini namba eyo bakuba ekijaasi yagenda yeesunga bakuba kijaasi bwe yatuukayo kwolwo boyi yakigwako eyali asuubira lutu 17 kyambuukako emmundu yagenda wa lugonda olw'ennaku ennyingi nafuna endowooza agendeko bayayeeyayeko kabanga kati akabanga kafuuse ekizibu ku bwongo buli mukazi gwalabako abawunya ekivundu kati kwifo ky'omukazi abaayo yakabanga amagezi gendabawo kafuna akabanga kalikomawo dikima mwongera akabanga tuli ku Focus Live ate mpozi tukyalina mwana mulenzi magazine namba atugambye nti kakati yembeera eriwo bantu babeereyo nga kugamba bali ku bantu babalimba nze nina erikola nze ndirina magazine nga tumaliriza tumira ku bantu bo mukyala mutumireko banaye ntumirako banaye abantu b'omu Kasenyi Banda mwebale kunjagala kireka banaye bakasitoma bange bena benkolako kunjala okola njala nsiga njala abakyala ndi wa Chutex awo mukirekawo Banda otudde oba otambula ntambula ndikawenja ntambula era bakasitoma bange olabo wakasera akabbulu omubongerako boya banjagala nnyo mwana kuva bamuneyimbira byange wali bankoneramu ne bagamba yoli omwana wagundi gwe twagala bwe tutuuka wira kalize sikyatambula nanyo kati abatambula bayita bakawenja ate abatudde abamu abatudde abawe babirodi awo nange boda bavuga abatalina stage bayita bakabyanza kati biine engeri bijira bati bamufuna mpola beno wansi eno fe batuma amanya amakambwe enjala zibaza mmeka enjala kati tutandikirawe bati ku mutwalo okudda waggulu kawenjanga sente abakyazinze nyingi abatakyazinze nyingi waliwo kawenja owa serious waliwo kawenja kati ngaze ntambula n'emali buli kimu ekikola ngenda okukolako bati ovaawo nga omutufu olabira ddala saluuni ewedde emirimu saluuni eweddeyo okay bakoneko bannaye mukoseeka bannaye makino professor Lugonda bannaye mwena mbagala nnyo abatuze beebume kiyamaani wange amaneja tumbo bannaye simanyi kyendikuwa mwana njagala opushinga music njagala tugire bati otekemu sente ekitutambe nga tukitambuza waggulu nentumirako mukyala wange amuge omukyala wa tribe ki Muteso weri
abo bajja kukuba Kawenja zekubuulira abo abateeso tebakyawa kyekisooka ati nange nina magazine namamba kuba kijasi tebakyawa kyekisooka ekyokubiri bakambwe mbeera ki balina ebbuba anti nkubuulira ate tunakubiteeka nnyo mu nteekateeka jasi nga bikyaliwo ebitono okyetegereza ndabe okay tweyanze ge magazine balakula mpozi nga tukyalirako wano nako olwaleero banne neyanza nnyo sula banne bebale kunkyazaako nange nenzija nembuuzako ku bawagizi bange babadde bamaze ebbanga tebakulaba waliwo bannaye uni fani kyagulanyi fani awo saidi zaawe sikutegeera bulungi munaye naye nga neyanziza nnyo byonna byonkolera webale kunjagala nnyo baani abakutambuzanga bakuteekangamu entambula abateekangamu entambula anti bwe ngamba kwe kuli manager Tumbu yanga akwata akasente n'akuwaayoko manager Tumbu abantu b'ekyalo ekyebume banda abantu bonna beekwatangamu bawulira nti ngenda kuzirayo kusimba nga akasente beekolamu omulimu nga bakakwasaganya okay tetugenda kwera mpozi nga tetusukkawo waneno tubadde mpozi nebagize nga ali kugita kwatiramuko ne tubeera ne mwana mulenzi magazine nasha ali ku kamera nze Sula Ssenyonga mbagamba mbere bulungi mweraba Bokati TV Nera.